ate nga nnyina Yamutunda buli wamu ye watunda kati era sirina budde nziriko gundi zennina z'abantu beyamugabiramu eyo heritage. Unfair Your Love program etuse mu kaseera kano kansitubire nti munnange oli bulungi nnyo Easy and simple lady Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa Maama senga w'abangi lujegere nesimye bala bannange n'ekisujja kinnuma namwe ekisujja naye mbadde nnina okukola ki mbadde nnina okukomawo era nga nnyongera okukoola sweetheart abatali ready kulaba koma wano bambi toyongera kulaba totana kuonoona ddatawo tolaba kuba mbadde nga programu eno sigenda kubanga njongerayo naye ngenda jongerayo ko katini last program nafuba okulaba nga ngamba editor wange tukole programu eno ebere programu emu saagala kujongerako era saagala kujogerako nafuba nga bwasobola nyaloza ajja kikuba mu 1 hour nekigaana ekigenda kiyingirawo mu ssaawa zaali zimusanga 2 so ne bange wanvi naye ate banayi nemugiraba mwe mulina abagamba Queen Mother direeko toddamu byogerako programu eno sinungi kujogerako sikirungi kugira naye nga ate mubiraba ati mbadde nsaba temwonoona data mmwe atali ready okulaba natusonyiwa audio wa last program ayina bwe yayitamuko katini nemba nga temuwulira bulungi naye era akasemba yaawo nali ngezaako kugamba nti programu tujja kuba tukyongerayo singa tunaba tusobodde okukola ki nga twagadde okwongera okukyogerako kuba bakakasa ebintu bino nina bingi newemba nsazeewo kugamba nti ndiba boogerako omwaka mulamba buli week oba buli lunaku bannange nina bingi with evidence naye nga saagala naye kakati nga bwe nabagamba ekyali first kwa baagala kuboogerako nengamba nti kankyogereko yes ngenda kwogerayo kagenda kubeera katini nnyo bwe kati okuba nti mala n'ensonga ziri 2 ezinkomezaawo mu katyo kano kampumulemu kati ngenda kuba nga nkomawo ziba nnyonnyole. Abalungi abagalwa nga bwe bagambye nti ngenda kubandooza ka audio tugenda kwongerako katono nnyo nti tumaleyo kuba byali bingi ne twafuba okutematemamuko era mbasabira nti mwami Abdul Matovu ne Fatie ne bekikwatako byonna mbasaba munneesonyiwe nja kubeesonyiwa singa munamwe nneesonyiye abangamba okusirika kibi omuntu oyogera kiyamba kinene nnyo singa oba oyogedde ku nsonga ensonga lwaki ngambye nti nkyogereko ebintu by'okuboogerako nga we mbagambye nti nina bingi omuli no audios ez'enjawulo omuli ebifaananyi eby'enjawulo omuli videos ez'enjawulo naye nga saagala nnyo kuboogerako kati mwayagadde mboogereko kaseera kano ngenda kuboogerako ko singa amadde njagala kwogera nnyo kusukka mwami Abdul nozomanyi nti nina ebintu byo bingi kankujikuzawo katini nnyo kuba temunatinkuula nja kugulaga bye mu butaali yagadde ndage sina kyennejjusa
sina kyenakola mu program ekyo ngenda kwejjusa kuba ndaba nnyo ekyo mu maaso singa mwate abalengerera okumpi nsobola okujjukizayo katini olunaku lwewandekera essimu yo olunaku lwewandekera essimu yo simu yange yali efudde olujjukira nondekera essimu yo n'ogenda wateekamu layini yange embere nayo naye neweerabira nti ate ebisinga byonna bisigadde mu simu nendaba vidiyo zonna nenziraba buli kimu nenkiraba saakola lutalo dazibula saa mulala nojjukira nti simu gye naliseeyo olwo mukulu Justin no recordings zonna nzirina so temunoonya kigenda wala either side that nzirina ndi mulungi mu kukola investigations ebyo nali nkolanga bino tebinnabaawo we byamala okubaawo ne mumanyira nze ebintu ebisinga by the way kambabuulire bizze abantu babimpanga nze ndabye ebintu just ndabye ebintu bye mwabeeranga eyo kati gwe nawe Fatie by the way singa luyagala kunda kusindikira eby'abaana wali badde ndowooza nsindikira biri wali badde ompa video nga muli naye naye munange nenkakasa okutendeka okulungi okwo gwe nakola ddanye okusindikira ebifaananyi by'omwana ebyali tebikola amakulu so just ebintu byamwe nina bingi okumanya bingi nabigwira hard drive namba biri okwo neŋŋamba nti mwengenda bakolako buli week oba buli lunaku nina bingi ebina ne evidence byensobola okukola nesigenda boogerako era mbakakasa nga nze nsuubira nti eno program da gyenkomyeko okukola nga mboogerako singa munaabanga temuntambadde kuba ate ezinajja mujja kugwawo ekigo tuba nja tuteekayo bye mutayagale kulaba naye kansabe nnyo era edita wange tetugende bikubisaayo katukome ku bino ensonga enjogeza ku bantu nti nno omuntu agamba maayi ninakubira essimu agamba maayi teŋŋamba ekyo kintu wandibadde okivaako naye nga ebyagwawo n'ebyabeerangawo taddanga okumanya maayi ali atya maayi asuza atya maayi abaana be bali batya maayi ali biki naye oli weerabye sho toddamu kubyogerako asifa alina kyakuyamba nze abaana kye baŋŋamba aba balina kye bannyamba bomusobola okuŋŋamba naye muntu alyago mu nsi yonna asobola okuŋŋamba nti maikiro tokikola neŋŋamba kale kankiveeko naye talina kiŋŋamba so mbadde mbasaba mundeke kyenvudde laba nga ŋŋambye nga ntandika ataagala nze mbyogereko tolaba kati olaba byaki nolaba paka to the end naye ate nga toyagala mbirage kati awo nange negetinga confused danki kyabadde ŋŋamba nti okwogera ku kintu kiba kirungi omuntu obeera n'ekintu ze nina omuntu eyali yankyawa mu ngeri gye nali simanyi gye nali gye sitategeera nga alina obusungu bwanninako netunaŋŋamba nikingino waringa naye nga nagerolanga obusungu bususse ng'obuza n'omuntu atuketisera nga takuddamu naye lwaki olumu neŋŋamba naye kiki ennyo kino so nga muli kyatuka kiba nga ndaba kikosa nze kinkosa neŋŋamba nenno kaŋŋende ntuukirire omuntu ono lwaki olwo neŋŋenda nemufeesinga nemugamba I want this to end, I want this to stop. Njagala okumanya ensonga ekosa ABCD. Nenjogera bye nayogera, nenjogera omutima gwange gyali nempuliranga mpewedde nenga nali nkisitulidde ebbanga nempuliranga mpewedde. So otwali namala okwogera naye vanyonyonyo ennyo mu bye nayogera n'agamba tegeeza bulijjo nnyegedde na bwereere. So
ekintu omuntu wokyogerako ndaba nga kitereeza omutima. Nze nsirika nali basazeewo kwogera njogera. Kuze Abdul ku mukyala mma oli gwe wawasa oyo Zulfa ojjukira bulungi. Saata wanamenyeka n'abantu yani bino mugamba abantu nti waliwo gundi yakugamba gundi yakupika genda okole bwoti tewali. Nze kino kyenkola kikola ku lwange. Sirina ngamba, sirina stoppinga, sirina akola ki, nkola mutima gwange kyeguŋŋamba. Kinnabagambye sikuba kisanyusa abantu okola kisanyusa nze. Nasituka amayinga bye nabagambye nti ye waakwana yerabira responsibilities ze. Nali lubuto lwa myezi gyali 3. Olwagenda okuwasa ku neighbor gwe nabagambako. Era n'agaana okuwaayo school fees. Ndi lubuto obuyambi tewali. Ningamba wano kwa neighbor gyagenda okuwasa manyiiwo. Nensituka nengenda nendaba taata w'omuwala nemugamba salaamu aleikum Haji. Ekindeesa nno munnanga nti muwala wagenda kufumbirwa bba wange. Nenge nkola ebintu ebimu nenneetya. Ne bagamba mmayi agamanyi wagafunye otya agasituka ogende mu famire y'abantu. Ne mbagamba ekyo kinnasituka. Nengenda nemba nengamba Haji mune muwala wo agenda kufumbirwa muwala omwami wange naye obuvunaanyizibwa busuddeyo nga bukyali. Mbadde nsaba oŋŋambire muwala wo ajjukize omwami we nti gy'avudde aliseeyo abaana ate n'embeera gy'ondabamu. Nkyetaaga embeera gye ndimu kati kuba nali lubuto neetaaga ki obuyambi bwe. Musajja n'angamba ki batugambye batuguze bangambye Zulfa agenda kufumbirwa naye muvubuka talina mukazi talina mwana anoonya abadde ayagala muwala waakuwasa. Ne mugamba nti simuganye kumuwasa naye nkugamba omunzijukirize ti alese obuvunaanyizibwa kuba ate abusudde bukyali kuba mumanyi waakwana aba ayagala nnyo alage eno nti nze nnina so ebisigadde nakola ki n'abisuulirira. Era n'ekyo nenkwata maama w'omuwala ne ssenga w'omuwala ne mbagamba nze bw'oba muwase yadde ssenga teyagala yudufuula olutalo. Era omwana waffe agenda kufumbirwa tujja kuwa ekitiibwa nga mukyala mukulu naye kyoba olina okumanya agenda kubeerayo. Sikola ntalo era nagendayo mu bulungi ne mbabuuza ensonga yange ebadde ndeese. Namala ogibagamba nti naga Katonda amanyi waakola ebintu bye mwezi gwali gumu. Ogwo ne gugwo nga nebyo gye baali bamutaddemu yali era yange omwezi gumu nayo ne bagitunda. Biki bye nali ngenda okwogeraawo ebigambo Saidaati byeyaŋŋambanga about you. Teyajja mu lukiiko wabula abaaliwo bbaawe yaliwo ne mutabani we Shakulira baali badde bamugamba. Era nga ngenda kuteekawo embeera yonna na lwaki okucyankalana kwaffe kwaliwo because of her. Ebigambo bye nali njagala okwogera ko bambuuzanga lwaki. Era nze nabagamba nti we are confused. Everyone does it, you know. Tuwaji n'omwamanyi ekituufu nze nkimanyi nawe bennyini be bakimanyi abasala omugambo gwabwe. The rest they don't know. Tufatadde ku nzaavu. Era ne mbagamba nti awatali Mami Queen buuza gundi mukiiri. Awatali Mami Queen nze sirina kye ngenda kubako kyenjogera. Njogere ki? Era wonna ne basirika. Wati yavaayo n'enjogera kwanza byange byali public. Wati yavaayo n'agamba we namugamba nti nno oyo omukazi abasajja be yaliŋŋansibako okwagala. Be yaliŋŋansibako anfundye kumbe yoli alina plan ze. Wati yavaayo n'agamba nti nze lwe mbitegeera bwe wabyogeranga nti Saidaati alya kukwanira abasajja ate nga yaŋŋamba gwe bamutwalira yabakulondera nagayo mubi tomuleeta. Nze n'omusajja n'omugwe nali ndabyeko gwe nali ntunuuliddeko. Yali ateddewo embeera yekyankalanya amaka gange gonna. Anyway, tewali n'omwamanyi kubanga olaba Allah yakukwekera ekimajja. Teri n'omwamanyi kiri ku mutima gwabwe. Tugatagala enjumu wodi muba okonya ogisasula. Ekisinga ate tokowanga kwegaana. Nyozi bino weegaanira bwereere. Naye ojja muwulira. Tomulabanga omuto. Sinna kino okubanga wamutandika dde omuloozaako. Tokalabanga akato katindi bwe kati kalinga kati k'ekibiriiti. Wuliriza ebigambo byo. Ogenda kutegeera nakimuli. Abdul tebamanyiira. Ajja kumanyiira ate nga batandika dda. Gende wannaani ono naani maama wa Nakimuli.
obagambe mutumba balage Fatuma gyali bajja kulaga nze munonya nze mutwala gye namuwa manyiyo gye namugaba manyiyo gyali nina omunoonyeza sina wala gye njagala munoonya bingi bye mbadde njagala twogereko naye tuleeta emboozi etatuzimba emboozi ya Fatuma kubanga ekirungi buli lukya amazima gagenda gavaayo tusobola kuleka amazima nga gakulabika otandise okima nti amazima tegeekweka era olunaku lujja kukya ojja kutegeera weki aspanaawo sisobola kutankuula kugamba kino oba kiri no wallahi okira bwereere olaba bino ebintu bannange singa buli muntu mwene ne muwa ensonga ey'ekisiru eyanyiiza buli muntu akumanyi natakumanyi batugamba tugamba katuyagalire ddala. Really? Is that a reason? Omuntu ngadda bantu ng'owa ensonga eyo bantu mabeka bagamba gundi agala gundi agala gundi buli omu waba agenda ogamba nti bagamba gundi mwagala kamwagale bagamba mwagala kamwagale ajjanjaba Fatie wamundabira olunaku lwe twagala okumiitinga n'ondi omukazi Zaina olunaku lwe wali ogenda okumanya each and everything ate ndooza it was the end of Abdul n'abantu abo naye omukazi oyo yatya nogamba Abdul nkubuulire maayi agenda kundoopa maayi agenda kugenda njogere atwalire ku TV those people bajja kunzita n'okunzita nemugamba leave that's why we cancel that meeting ng'olwo agenda kugamba mbuki munnange tusonyiwe okulyamu olukwe ke namulabanga omukulu ategeera yali badde abuulirira omwana oyo nabekwene kyobomanya kirekeke kyemukakikubuulire byonna bye mulowooza Fatuma mwana kyenyinza okwogera okugambako ate nga kyengenda okugamba kyokka owuliriza si mwana gwamuzaala Fatie n'emyaka emeka era bamuzaala mwaka ki kimanyi kakyegala okugamba abantu mubalaba myaka owajja mubala naye mubisigadde mumanyi muyeeye nnyo muzigu nnyo kuba yatandika abasajja nga ali mu P6 muyeeye nnyo mu byabasajja kyokyo nkimanyi mwebyo mukulu nnyo mwebyo ate nga nnyina Yamutunda buli wamu ate nga nnyina Yamutunda buli wamu ye watunda kati era sirina budde nziriko gundi zennina z'abantu beyamugabiramu eyo heritage buli yalabanga essimu ng'akubira maayi buli yalabanga buli wamu yalenga nga ayagalamu paatiikawo yabafuula byamaguzi ngamba kati nina abaana ab'obuwala babiri nira bafunamu buli kyenjagala ku baana 8 gwe nnina watukira okutta kitaawe w'abaana be era oyo omusajja Haji kuba bbaawe yagamba nze byonna ebintu mbitegedde kati ng'obyogera nti ng'ogamba nti brother wo ye taata wa Fatie mbiyagabye Fatie ku stream nze nga nkimanyi taata w'abo abaana yafa nyambuuzayo taata wa muganda we yebbawo oyo omukazi nti gyali nti emyaka gyonna kusimanyi 10 nyamaze n'oyo omukazi ntimanyi namwandu era namuyambiranga abaana be nga mwana site nga manyi namwandu oyo omukazi muzibu nnyo ngamba lwe nakoma okwogera n'oyo omukazi balinga bamundu opera asola ebigambo atabula abantu babano atabula makaga yefulagirama atabula bano naye nga simutegeera bulungi kuba ye muntu abika akazigo mulungi mu kumatiza naye ngasegasa ebintu bino byonna nentuuka n'okulaba nti ono omukazi yatta bbaawe emyaka gyonna gye mbadde ate ng'obulimba yabuyingiza na mu baana be nga n'abaana be baŋŋamba mulekwa nembawo ebyala ne bayiga otunga nembawo bakole ebya keeki ebyagundi bakole batya manyi nnyamba bamulekwa nti mbaagaliza mirembe naye amuzaaleko amuwulire Fatuma ki
Fatie ki edda kunze novuma avumi kale wano genda nga alemesa gundi babajjako banne lwaki yali mufuna omusajja gwabeera naye era mikono gye agenda kubajjako basajja be n'amanya nti mbegadde bba wagundi n'amubaako n'abakira ow'omulala ye alina abasajja abangi ati mu abangi tafunamu ye omu owuwe n'afumbirwa bayawukana dda netagundi nga Fatie we mwana muto namugwaffe bamugoba dda ewaffe yeetokozi kulowooza wafumbe nga banga amayi weesibye ku mukazi oyo biri wajja ekkutiriza wooli agala mu myefula nti nnyo abamafumbe tuli nnyo banneebi yatuvaamu omusajja n'awasa mukazi we n'amuwasa embaga n'awasa dabayisa nabya ne mukyala we neefula nze sirina bujja ne ku mbaga nja kujja Fatie no bali mwadde emmotoka yeeno yagingamba bulungi nnyo naye mwana wa mwannyinaze yaŋŋamba mu bbanga ttono ngenda kuba nvuga ngeno kozi muno ojja kufuna ofunye omwami mujja kukatandika mpola naye senga nesagala wa omotoka butini kumba ŋŋamba eno aye bulijjo mumulinzi omulaba nga yeevuga mu mpanvu ndiru ekya wali ogenda bweru oba yali agenda bweru kuba bwosobola kyenagga bitagala kwogera bireke bwera etowooza eddiru hawo kuki ku Gaddafi ebyo walimba gundi oyo omuwala gwe wantumira ombo simanyi nagenda ku kibuli nagenda Gaddafi nesa signing awo ku marriage certificate epapula ezo signing nga mwali ogenze kukolayo ki era tulimba abantu ebintu ebitegeerekeka yes twagenda nenze signing nga ku mpapula ezo signing mwali mugenze okulaako yali kakati ndaba olina abakuwa ebigambo ndamu babuuze obufumbo bw'emugambo bwabwe tulikwatuma who has the marriage certificate obabuuza oyo omusajja oyo owaani ewokuspring oyo seeka ajja kubuuza baliko nno nga bakusinga obuyaaye nga bakusinga obuyaaye ojja kutegeera sayidi ali kibirige yani era bano wano bateeka matiga oli omutisse omusajja wabakazi basatu akandako kanjigirizawo kabere kakunamba omusajja mugagga nzesenga oyo omusajja alina nnyo ssente era gundi ajja genda afumbirweyo yagambye agenda kumuzimbira egundi omwana naye namuteeka matiga ngende kukyobadde ogamba sikimanyi sikitegedde sinako kyekwetonderako netondera efamire yo n'abaana bange era tonneetondera saagala kwazisa bufumbo bwamu mu programu eno mu ddoboozi eryo lyemuwuliriza bagamba Abdul yeegaana Abdul ye muntu asobola okwegaana ngo ndi mu bbulu aliko nno ne ka white nenalaladde mu bbulu plain Abdul n'omugamba nti oyo bbulu asobola okugamba ono si bbulu nakugamba si bbulu nakukakasa nalutandika okulaba abadde bbulu ng'afuuse obutaba bbulu nakugamba eno oba white oba nakugamba eno red n'ogiraba ng'etandingidde ddala to red ye muntu asobola n'obuziba ssente azikugjaku tazikugje mu nsawo tazikukoza atya naye n'azitwala naye nga talina ng'egyakikozeemu so mukama yamuwa olulimi oyo mukama yamuwa olulimi tumulaba mu programu eyo mu audio eyo nti netwali twogerawo essimu eyamukubirwa naye nkakasa wabanga teyali fat naye nga mu kaseera akali mu kwegaana essimu agala era nze simanyi gyali era nze bikoze bitya essimu eyamukubibwa n'ayogera tugamba mukama yamuwa ekitonde ky'okwegaana kyobola nze nabagamba namuwa awaadi bayirawo ndowooza yakutuukako bagamba oyo asaana gold trothinga ya gold najikola nze gwe mulaba
nagikola nije nagenda ogikozesa ku Judy ne baŋŋamba zino zonna ssente mu kino ekintu oteekamu zaaki konze njagala kimu mu bitsibu ebingi oba omulimu gwakoze gubadde gwa ttendo so kati certificate kwe nassa abakyala bonna n'abaana omuvubuka yagenda obiderivalinga yaŋŋamba bagenda kunkubirayo bino tebiweeka muntu nensubira wagifuna nalina okwebaza oba mukulu nalina okwebaza mu gundi eno Abdul wegaana watenda NYAZALAWE nogamba nti ya Fatie abasajja anyway ensonga sijja kujoogerako nnyo kiwanvu ensonga endeese ey'okubiri badde sigenda kudda nabagambye banaabawo ekingulugunya nga nkomawo. Recording audio yange etandika yambuuza abaana basomerawa. Nze bye namuddamu mwabiwulira. Njobuza abaana bo gye basomera. Baana basatu. Ne gwe nogamba ati lisinja kwa kufiziza omukulu. Enebuza bali anya inozi baweerayo. Mu audio yemu waliwo y'omuwala gumwali mugamba nti agenda kujja. Munansonyiwa ndi siloe siri bulamu bulungi nabagambye nina omusujja nga tinjagala kino kiveewo bagamba mwali mugenda kunsinkana omuwala n'ata n'agamba sayidi ati ayinza n'okumutta byasobola okukola abimanyi byonna mbirinze woto yakumanyi nnyo ne statement ye yakola omuntu ogiyisaako maaso togiyisaako maaso. Abdul n'ogamba nti okugenda mu muziki okukola bino byonna it was a deal. No, Abdul osuubira ze buba okyageta nze okyangeta. Saba yagamba mbu it was a deal. Ediiru sekitegedde bulungi naye nga kati bakama bange abantu bange mwenna ekimu ku kintu ekindeese Abdul olina omuntu gwe watumidde ejja ŋŋambe nti nva ewaka nti nava ewaka ne ŋŋenda kati ennyumba yasigalira awo ogenda kujja onzigyeko abaana ennyumba ogitwale nkulinze by the way ebirooto nga bwe nabagamba program ewedde ekyoto kye nnafuna kyekyalimu ebyo ebintu ebibiri eroota nga Fatie azadde nekituukirira mu kyoto kyekimu omwalimu nabagambako nti nga Fatie agamba nva ewaka ne Abdul mwennyini n'akyongerezako nti tume Fatie ayingire kyekino ekituukiridde nabagamba emunkwata obulungi nsobola okubaviira Abdul ekyo butabeera wakaawo tonsuubira nti nze first of all toninaako buyinza tolina kumanya ntambula zange tolina kumanya nnyingidde wa tolina kumanya nsuze wa tolina kumanya kikyeki ekyobutasulawo right now ndeke maama wange ali mu mbeera omuntu ali bedridden muleke nti ŋŋende nkuume ennyumba tekijja kusoboka nze mmanyi oba nsuzeeyo nze mmanyi oba sisuzeeyo tebikwatako sijja kuleka maama wange mu mbeera gy'alimu omuntu atakyasobola kweriisa omuntu atakyasobola ng'omanyi omuntu nga yasanyalala
golowooza nti ze nina okujja nkuuma enju ndeke maama wange tekigenda kusoboka. Ate ekitagendera kusobokerako ddala nti ogenda tutwala abaana bange twena gy'ogenda kubatwala. Tontinkuula era tongezaako. Wagambye ogenda kunzijjako abaana oyabadde wakubiri oli ye mwali munyumyamu bunyumya ono wamusindise. Mfatti wamusindika wakimugamba ku lwa mukaaga nga ne show tennabaawo ko twabyogedde nti olwokuba omaze okulaba show ene yawedde ku Wednesday last week. Ekyo bakingamba ku Saturday show ne erikizannya ku Lwokusatu. Naye sikigamba kuba ngegenda kugonja kugamba nti yati yagambye abaana sigenda kuddamu balaba sibalinaako obuvunaanyizibwa. Kati ate ennyumba teri ku baana. Ekyennyumba tekiri ku baana. Wetuule wejjukize sigenda kwogera bingi. Lwaki kugamba nti ekyennyumba tekiri ku baana? Nate balina ogibeeramu because of maama waabwe nze kuba nze ngivunaanyizibwako, not because of you. Manyi muli bakujjukiza nnyo ate gwe oli wakujjukiza nnyo gwe tulogambye lwaki ono omukazi ayogera bw'ati. Okuba yogambako akatini abusagala nnyo bintu bya kuswaza woyinza okukirowooza kuba bwe kuba kuswaza nga njagadde kuswaza bino byolowooza byenjogera it is only 10% bwekyensobola okukola okuswaza oba byensobola okujjayo okuswaza. And this time round ndikwogera ku bino ndi mu ango eya bino ebiriwo sina ango ndala byonna gyenkutte. So nkwata bulungi weewanye nti olina abasajja bo. Nina abasajja bange bensobola okukozesa abasobola okukola biti. Olina abasajja bo bangi nga bw'okyogera balooya ba abakubba n'abalaba olowooza b'olina naye nina omusajja wange. Si husband gwenjogerako, si boyfriend gwenjogerako, saani gwenjogerako, nina omusajja wange. Onya Abdul bintu ebimu okuleka TV emu yanzijjako interview sigenda gyogera yali mpanvu era sheyo wagyekanga nnyo n'oyogera nabo bakubira nakitegeera kuba bankubira bana bantule mulemu gwe gumu bankubira banga omusajja bambyatidde nnyo kino na kiri mogenda bawa ssente ne bagamba muziri temwajja kukola mwajja kukola kati sayida ate bweyaddeyo neyewaana naye nga just no anytime naye ekyayinza okuzannyibwa singa munaaba temunvuddeeko. Natesiganyiza nabo nange nemba stoppinga ne bagamba mugireke. Muzoluza mwawayo nnyo ssente muza n'okubanga muliyo nga temanyi nti nange nazigabanako tuza n'okudda ate ne tukimana endala tuza n'okudda ne tukimana endala. So ebintu ebimu okusaasira era Abdul muwali evuddemu by the way n'ojja n'enkukyazaako. Olaba ebifaananyi bino nkyabiina era nina n'ebyabalala bingi n'ebyo bansindikidde mu kiseera kino. Omuwala ono sijja mulaga feesi kuba bino ebintu tabiriimu kyo mu kaseera kano tabiriimu. Bwowaana nti olina abasajja bo nina abasajja bange abajja okukola ku nsonga ezo abagenda okukola kyenjagala ssente zo bagenda kuzirya ate mu mutima bulungi njagala bazirye. In fact bayinza n'okumpaako zo bajja kuzirya abasajja bo naye nina omusajja owange sigamba gwenjagala si husband si boyfriend kati omusajja owange abasajja bajja tuka ku musajja owange ate bamukubira salute ogamba ate be natumye kiki bakugaye mwenange ensonga zituzitoyeeko. So nkwata bulungi nkubire essimu ngambe mayi ennyumba eyo njagala badde njagala ku lunaku bweruti osanga mundu gy'onooba nkubiriddemu essimu jakugamba it is okay naye togezaako n'okola ekyobusiru kyonna kino nkuwadde nkoze eki nkuyambye buyambi togezaako n'okola ekyobusiru kyonna
kuba ojja genda luzata kyakusobola ojja genda ekitalya watestingayo komanye ekiriyo tonyigiriza nnyindo era buli kyogenda okukola kikola eŋŋanze tokkiriza muntu kubuulira tuula wekka ogambe naye ku kino kino ngenda kikola osooka okirowoozeeko nabiki ebigendo kivaamu nawa gyogenda okimalirako kuba saagala wejjuse era oba ogenda okikola kati kankwe ku magezi saagala bakazi babonebone nga ku mulundi guli wewali eruzira making sure nti obawadde emirimu kuba bonna tebakola so okuddamu ne balunda enkoko okitegeera so tokola ekyobusiru kyonna nga tomaze bateekateeka if you are ready to come for this war tokola kya busiru nga tebalina mirimu saagala baana babonebone ngamba bali abaana boolina bakazi bo kino ekyoyagala okutandika nange making sure ntojja kubeera eyo abaana babonebone nga tebalina kyakulya beekwase munange lwaki nalina katego ojja kuba weetaddeyo beekwase omukazi oyo yasibisa taata waffe omukazi oyo yakola bwati ne bwati naye olutalo nkuba olingiddewo nga tonnajja kuba koyagale koogaane byonna oli ku byappe ne bwona ogamba nti ogenda kukola byogenda okukola manya nina endagaano manya simanye egenda kukola of course njogerako kyonna okimanyi sigenda kirambulula negezaako kozesa olukujjukujju lwonna lolowoozaako nti ogenda lukozesa tegeera bulungi teweeteeka mu buzibu Abdul bajja kukusiba kikole nga bakazi bawadde ebyokukola basobole okubeeza abaana baabwe olyoka nnumbi eno sikulinako nnyo buzibu bwennaye buli awo thats why Abdul osobola okulya mu kifo woolidde aye kyesasobola kola ku side ati nsobola okusanga nekutolera salaamu kyesasobola kola ku side ati nsobola okusanga nenkubuuza kyesasobola kola ku side ati so kati otalo lulumbe ng'okimanyi okumanya nze nali sikwagalizangako okusiba kati kamba nyumizayo akantu kano Abdul njukiranga nkyali campus yalinga akola tambula nnyo ng'agenda ebiseera Juba ebiseera yakwatira akati Juba yali omu ku bantu abagenda Juba ne bakola sente ng'onteresanga sente ng'ojja n'ozitwala ne zisaana ne ziggwawo n'ogenda noda bw'otyo time came yanteresa sente zaali mu $1 sente ezo ne ngamba naye nga kisuse but then nga tupangisa ne ngamba nalinawo ka boutique kange nga nange ninawo obusente nenkubira muganda we ne mugamba mulamu naye Abdul anteresa sente ne buli wajja azinzijjako anteresa sente ne wajja azinzija simanyi biki byezikola this time round yanteresa sente naye sigenda kukola ki kuzimuwa badde nsaba tuzikyuse tweti zivaamu sente mmeka tunoonye ettaka mulamu wange nangamba kyokoze kirungi katuga tukyusa sente bavaamu miliyoni zaali 4 ne sente ezigwamu zisakyajjukira nengattako obusente bwe nayina bwali butene era ttakere mu kuligula 80% zaali sente za Abdul nisasula ettaka netuliwaayo ekitundu nekola n'endagaano ngebuzaako weeks 2 nsadde kuba nakikola nkimanyi sente azinsiba okukola ki okumalayo ettaka eryo weyadda nangamba amadde nsaba kupe ku sente zirize nakuteresa ne musimba endagaano nayomba sente zange ono muganda wange akonoonye tukwata ku sente zange kati olaba kati otandise zikwatako bababbye tenitasobola kubuza ettaka lya kyapa ku sente bweziti ne balance basigaddeyo miliyoni zaali ba6 era zino sente tezisoboka ettaka lya kyapano bababbye sigenda ziwaayo nya bataddeko ne weeks 2 zokka zowaddeyo sente zigenda zijja bazogenda okuwaayo tenamugamba kimuwa zirina nasooka naye kyankuulaawo nasooka naagaana omwana nakkiriza nesasula ettaka neribeerawo
ttaka lyayitako myezi gyali ebiri nofunawo omuntu ajja mbu ayagala kugula ttaka eryo najja nankima ku mulimu naŋŋamba kuba nasomanga nkola naŋŋamba jangu omanyi nti ettaka liwagula batugambye mukuligula ettaka eryo kyesitabagambye excuse me nasaako amanya g'abantu babiri agange n'agage kati naŋŋamba tufunye omuntu agenda okugulawo bagenda esente zetwagulawo batamuzingamu tayimuzi tu nemugamba tetutunda nagamba nedda anti era abakazi no sente nyingi tutundewo nyamaga tetutunda nagenda kati namalaga nti sagala tutunde nawo nenkwata sente nsonda busente nengula obusawo bwa seminti obwo 5 nemugamba tutandike okuzimba nangamba tuzimbawo nemugamba wali wetwagula nga nze ndaba n'obusawo bwa seminti 5 buzimba enju nagalaba nnono kyaliko takitegeera kale tujja kuzimba time neetuuka in fact yalanguliddewo akamotoka awo ndi ku university ngamba bajja kukwana abaana ba university magala nnyo emmotoka kati wagula akamotoka tupangisa naye ayinawo akamotoka nemugamba lwatubala n'emmotoka 2 nga tupangisa nekwata akange nekateka ku special nengamba ntekakaletenga sente wate ebbanga tono motoka nagitunda nembireka kati nakima omulundi ogwokubiri ettaka tufunye omuntu agenda tuwa sente nyingi ennyo jangu omusajja afunye omusajja musirikale sirikyerabira funye omusajja musirikale agenda wamagye atuwaddemu sente zikubakanyamu emirundi 3 ngenda kutundawo nemugamba lwaki tutunda tetutunda oyakonakola amagezi nafuna omukazi in fact yasoka kunvuga era nzitidde naawo abamanyi ku luguudo lw'ebbombolo lyabata ku mayanja yavuga emmotoka nga mugambye sigenda kusayininga navuga emmotoka netunula negyeyabyeva ogana kyokusasula ogana kyokugira ndaba sente zange zino sente zange lwaki tugenda gula ttaka eddala kale katutunde ngenda kwakwa miliyoni 9 nemugamba asaagala njagala ttaka eryo nekyankula after ndinabiva nako nga manyi naye bivuddeko nogenda notunda ettaka eryo nofuna omukazi yasayininga mu linnya lyange ng'endagaano etuufu up to now nze nzirina nogenda nobalimba busimanyi endagaano zaabula endagaano etuufu simanyi baatubba endagaano nezibulira mu nnyumba nofuna wawe epapula bewagira ko fotokopi wali oziina era nengenda nengamba in fact okumanya kintu ekyo omusajja yaguza okuba yamanya olugulubu olwaliwo awo nankubira naŋŋamba naye muwala wamaze nokkiriza notunda ettaka lyeryo kunze kiki babiŋŋamba nina ku stage awo kuyekawempe notunda ettaka namugamba kisenga sinnatunda omusirikale ki ow'amagye mwamaze nemumuguza ettaka nemukuba esimu nga tagikwata nekubira mulamu wange nemugamba omanyi ttaka mbuno Abdul yalitunze nentambula nengende wa mama wange nemugamba Abdul yatunze naye simanyi mukazi gwe yasayiningiza kusayininganga nze ate endagaano entuufu nze nzirina nemugamba mama ngenda ku poliisi eyaguzewo agenda kuvaako mwana ngamba ogenda kweteyabaawo ebizibu muleke tata wa mwanawo tulina omwana omu tata wa mwanawo tomusiba tokola kino ebitulamu nembireka nemubuuza naye kati watunze otya ettaka nga nendagaano toziina nayogera byeyayogera zinabagambye oli atamanyi Abdul era nze abo afaati nesada timumanyi Abdul ekinene nnyo namuwangadde naye okumutegeerako 1 oba 2% nze batali emyaka nga 10 nze okutegeera Abdul obulimba bwe nokugamba nti kati waseka bwati aba ategeeza kino kati wasimayiringa bwati awo aba ategeeza kino wayogera bwati ekyo aba agenda kikola bwayogera bwati nga mugovu kino aba tagenda nemusoma kyatwala emyaka gyalinga 5 kuba 25 gyali nimaze okumanya naye nga tuli wamu
tuli wamu. By the way, no njagala ku wanju kutunira nyaaju kuwe night yo je wasoko okumpa ndagamba natale ebintu binange nali nabitereka night yange eyo njirina ngenda jirega ko kuwaneno mu kifaananyi katono kakadiye yakampa 98 kakadiye ka night yako ali nkagala nekatereka so nembango chembaga nti omuntu nemuyiga nemusoma nemanya wayogera bwati wayogera nga atunula bwati kati abo bagenda kulimba wano wakola bwati nkutegeera mu kizo batwalira emyaka 10 ate kati muri babongo bunafu nnyo nendo batwalira emyaka 2 singa munamo wangaddeko naye nyo munabanga temuli naye nga okubeera ko naye timumulawe emyaka 2 mumanya nti Abdul kati wanategeeza kino kuba mumanyi ekyo ne kigenda olwo amaze okuwasa okumulirwa ne waffe nga bagenda kugulira ettaka eddala 2015 yanzia ku mulimu ssaawa zaali 8 akasana nga kaaka nemuga naye nga nkyali ku mulimu nangamba jangu nfunye ennyumba njagala nzizawo ettaka lyo liri ettaka lye twatunda kati ne bino ebyaliwo olwo nga amaze n'okutunda ennyumba yo yali nansana amaze gitunda amaze giteekamu oyo omuwala gwe yali amaze okuwasa amutaddemu nga n'ennyumba eyo kojja wange yangamba mu bannange omusajja ono amanyiira kojja wange alimu ebyo bya holding ataddemu amadinisa amalungi atekeddemu enzigi ennungi nagamba bikimu kikolera muwala wange n'awasizaamu omukazi kati olwo antwala angamba kopasetinga liri ettaka eryatundwa nene ennyumba gy'atunze ankima nemugane ngamba ndabudde bwa lunch tugende mangu nnyo olabewo nkuze ono tujja kwesa 1 hour budde bwa lunch jja musimungi tugendewo awe katalemwa olabe ennyumba bali bagitunda nga ki nga erimu ettaka bali bagitunda nga mulimu ennyumba nga nkadde yali yabisenge 4 yanga olabawo then ndyoke nsasule sente ngamba okay netuvuga paka katalemwa nemugamba walungi tukola plan yawo naye ngagulawo nsiimyewo nasasula sente ennyumba nezimbibwa netugimenya netuddamu netukola buli kimu ngera tugendawo nakati ndabe yagamba emboozi mu ngeri ndala atamumanya so okukiza ebiboozi bya Abdul ng'ennyumba eggwa otuzimba katalemwa nekirinnya bigo gyembeera era tuzimba ennyumba nga zabapangisa ng'egye tugenda okubeera tuzimbye mwana ya Abdul tumala ozimba ennyumba ebudde ngamba ekimbeeza kwa kati nali mbeera Lungujja by then oluvudde waliwo akayumba kala tuzimbye awo kali katono tubeera mugamba njagala kuba namanya omuntu ngeje sobola omukwatamu ono okumukozesa kintu kyemba njagala nimuga katuve mu nnyumba eno omuwala waffe olwo yali asoma tubeera kawempe omwana ali kusapolo kagwa Mengo olwo nali ndina n'olubuto olulala nga menye katabeerawo nimuga tubeera kumpi n'essomero nga tufune ewantu ewagazi byonna Abdul tujivaamu okatunda otutte simanyi katooke akeya katooke nako ojigize otunze analo omuntu nga ayagala okutinkuula ennyumba ya Katalemwa eba ewedde mugamba kati kanve eno babanja sente zimuganyo zimulemye okusasula jukira nakugamba butusosobola amaka 2 Tanta abakazi alina bangi nze temumanyi biki byembadde ngira nengamba ebimu ngambye esonyiwa nengambeerawo ng'omukazi naye ng'omuntu tosobola kulabirira maka 2 naawe okimanyi tanta olina mangi era ng'ogwo omukazi olina okufaayo nti kino ngenda kirabwe nti bono njagatangawo bwe nti kino ate nga sigumusa 2 kyobola waafuna awo nga famire emu asooka agifiisa asooka fukasinge kubona empya labge nti wendi ozujukira lwowasa wenasituka nengende oyo omwami basudde may his soul rest in peace ko mwami yamala nafa yankubira essimu nga tannafa nga nangamba omulenzi ono amanyira ajoga omwana wange yenna akoze aweddewo lawaafaanana naye saagala nfe wasituka nojja n'ombuulira nemanya obulimba bw'omulenzi ono bwonna ate nze saakiriimu
maama w'omuwala ne ssenga we be bampika kuba omuwala we sijja muwaliza Zulfa we namukubira ku ssimu kuba omuwala yali akamala senior 6 ekimwagaza abaana abatezo ndowooza research yange nagikola nangamba nze baawo simwagala naye ssenga ne maama be baŋŋambye kuba muganda w'omulenzi yali amusetingira ssenga ne maama be bamunsibako nze nabagambye nina boyfriend wange naye ssenga ne maama baŋŋambye kuba nabagambye nti na boyfriend baŋŋamba baleetera nti omuko omwavu nga nfunye omuka ayina ssente mba sente ze bakugambako ze ziruwa yes olina sente sobola okubeezawo omuntu ng'omuntu family naye simanyi bantu kye bakatiriza nnyo mbu nze naye wamma olaba nze simwagala sobola kuwayiza mwalo oyo nti yanvumako sobola muwayiza era posi yakolawo kyali kimu kusituka we namukubira najja ku mulimu ewa Budu namugamba mukyala wankubidde essimu nga ŋŋamba kuba namugamba kimu beera naye mujjukize nti gyafudde alese abaana kuba temunnatandika kuba mwenna kuba baali bategeka mikolo temunnatandika kubeera mwenna naye obuvunaanyizibwa busudde mangu Abdul n'okwata essimu y'omuwala n'onkubira ekyewuunyisa era n'omuntu yagezaako okummanyiira omukyala yayambaza omuwala oyo Hajati Nababi emaganjo we yamala okwambaza oyo omuwala ate naye n'afunira Abdul muwala we Beti we yamala obigira abantu bakimala baagala nnyo bamanye kyekimu n'oyo Nina yagambanga balamu bange nze Abdul agambye mukyala we nti gyendi agambye mukyala we nti gyendi omukazi abeere nga akitegedde nti gyendi mba mwagala kimbamanye yaza atabanoonya nze era kati omukazi nankubira hey ono kimanya Abdul ayagala mwalange Betty kyenda okumanya Zulfa yazaala kati naffe tuzadde omwana era bamuyita Nira Matovu simanyi naani Matovu nemugambe wulidde nnyabo ekyenda okumanya kati semwala wange yegasse ku namba z'abakazi bawo zayina maama w'omuwala yankubira yegasse ku namba z'abawala zayina zobadde omanyi era mweteketeeke Abdul aliba afudde buli omu ajja kuba mu nsonda watudde mulambo mujja gugabana so nemugamba tofaayo twakuwa ne Gomez nenzijukira omukazi n'abakazi muli babi we yamala okwambaza omugole wa Abdul ate n'amala n'amuwa naye muwala we oyo omukazi gye yambaza abagole mbu n'awa Abdul Gomez agindeetere akiŋŋamba nenzijukira Gomez Abdul gye yampa n'ekitambaala nze ndi wa mulungi nnyo olaba nakwata ne Gomez mu Gomez zentuna ne ŋŋamba Abdul nomugulire Gomez eno Gomez yali ya bbeeyi by the way ze nagironda n'okugironda era bwe nagikwata nenjitwalira mulamu wange ne ŋŋamba eno Gomez sigenda gisobola badde ennafu nali mmaze ojjambalamu kyekyali ekibi mu kyo nengamba abantu bakibagala nnyo bamanyi besita noonya lyemu ne Fatie bye yakola we yalisirikiddeyo natapa bifaananyi bye okumpa ebifaananyi wali badde ompa bifaana birala nnyo nemmanya nti bannange nakola omulimu ogw'ettendo Abdul ogayina vidiyo zizo nnyingi ate era ebintu birekerawo bikola oba olina omukazi ebintu bya vidiyo mu byesonyiwe ebintu bya vidiyo mu byesonyiwe n'ebintu byogenda nga weekubye n'abafaananyi n'abakazi byesonyiwe tomanyi bifaananyi byakansindikirwa tobimanyi kyakugamba Abdul ennyumba yange ekatalemwa mba ntuusa ogiyingira n'ogiŋŋaana n'ogiteekamu omukazi omulala oyo omukyukuyuwo naye ngera enjuufu ennyumba yali ewedde bikimu kiwedde amasannyalaze gawedde ennyumba tugisimbudde emirundi n'emirundi tugambe kye tuyingira nga olujja terunnakolebwa yizo nje wampa abaana bange tebasobola kubeera mu lujja lutalina pavers bajja kuddugala ettaka azifu gwe wakulira ku pavers azifu ze nakulira ku pavers lino ttaka abaana tebasobola kubeera wali ttaka
n'okwata n'otugaana okuyingira ennyumba tewali pavers. Wetwetawo akabanga enkeera omala okola katemba yenna gwe wakola nabagambye Abudu yeetonda. Abudu ye muntu asobola bananga olutalo olwaliwo ng'oyinza okugamba enkeera seekikoze nasitwako jjaawe nasitwa basengaabe najja mama wange. By the way embuzi zo zizadde nnyo, zizadde nno mama wange embuzi ze yali emu kati ziri embuzi oba abiri mu mmeka n'agikwata n'azireeta n'etonda n'engoye saakunsonyiwa simanyi kyambaddeko nagobye mukyala wange ku nnyumba nayogera bingi bingi nemugamba sigenda kugiddako olutalo olubadde eyo ne byoyogedde nesooka neebeerawo. Oluvannyuma n'oŋŋamba kati mama Queen mbadde nteesa ennyumba eno nfunye waliwo abazungu baagala kugipangisa Katonda yakuwa okulimba. Abazungu baagala kugipangisa bagenda kuba bapasanya miliyoni zaali 10 buli mwezi per month. Ne mugamba nedda nangamba nedda mama Queen kati omanyi tusooke tubeerere tuzimbe ez'abapangisa eno ssente nnyingi nnyo bagenda kubeeramu emyaka 2 balimbo balina project gye bagenda okukola ne only 2 years bamale bagiveemu. Abudu akutuuza mu kirimbo bannange n'okituulamu nga tolinawo okivaako naye era neŋŋaana kuba mumanyi bwe nagenda okuwulira sitooli endala taddemu mukazi mulala. Omukazi we yali ayise abazungu abagenza okupangisa ennyumba era gwe nina nkusaasidde kuba oli ku maanyi gange kuva mabega okuviira ddala ku kitanda kyobakako n'amasuuka n'essowaani ekyo kyajja kitya nga tukyapangisa. Nkyasoma omukulu oyo yannimba yaola Abudu yannimba olafunye oyo muwala oyo nina amukwanye sonyo omuwala ya nali ndi ku ssomero Abudu n'asengula ebintu n'abireeta ewuwo ng'olwo n'annimba nti omanyi maayi munnange yabisengula ndi lubuto lw'omwana wange omukulu maayi munnange mbadde nsaba okole ki okusooka obeereko ewa sisita kubanga bakutte ebintu mbadde nsengula ebintu nga ngenda kubako surprise tugenda mu nnyumba endala ennene tetutula mu ddabo batufunye ennyumba endala ennene kuba kati ndaba ogenda kubanga omaaso awo ogenda kuzaala kati neŋŋamba kanfune ennyumba endala ennene ebweyogerere naye ebintu babikwatidde ku babikutte biri ku CPS kunze babikwatidde ki anti emmotoka kwe nabadde ntisse ebintu oli omwana mwoyo katulamu okuluka story emmotoka kwe mbadde ntisse ebintu yali yatomera omuntu n'emutta ate ng'ena emisango 2 bagiwulopako nga yakola ki bagiropako nga yabba ente ekirimbo n'ekituulamu epu. Ne mugamba kati tukoze tutya naŋŋamba kati kumbe ebintu tutabiwadde nansana abitutte wa nnina naŋŋamba ye naŋŋamba kati amagezi baŋŋambye ekyayika nebindi ebintu ebiri ku mmotoka eno muwulira soola eyo oyo omwami ebintu ebiri ku mmotoka eyo bibbe kuba emmotoka yabbadde ente ate yatomera omuntu ebadde enoonyezebwa CPS egikutte n'ebikimu ebikiriko ng'ekirimbo olabye ddala balina obbikwata. So baŋŋambye bwe kiba kiri ku mmotoka kyetaaga risiiti. Nze nayingira ebibanda olwofisisanga ina bakwano baba bali mu kibanda nimugamba njagala funa risiiti bankwe risiiti backdating nfune ekiristu tujje ekitanda tujje sideboard ebintu byali bya furniture n'entebe tusobola obijjayo bino ebisigadde tunaabigula kati olonga zana keesi z'engoye zange kuba yamanya banamubuuza kuba namubuuza tekateze keesi nga bazikuwadde nangamba engoye zo bazikkiriza nzijjemu kuba omuntu bata nakyo ojja kwambala naye nembegayira nnyo nnya kirisi mupeeka eza mukyala wange kuba nali nomubuuza ate ezize ziruwa kumbe ezize zigenze bintu gye byalaze ezange keesi azitadde mu bbuutu kati mbu ne bazimpa kati ne baŋŋamba buli kyenzijjayo risiiti buli kyenzijjayo nemagamba tujja funa risiiti za bikopo mafooko biti so kanonyeza bino ebintu ebinene nga ngenda mu kibanda nga nsasula obusente nga bankolera zirisiiti singa nzimuwa ajjeyo ebintu ku CPS nze tansikiriza agendayo naŋŋamba kati ebintu birwali kati twanonya risiiti omwezi gwagenda abasajja basaba sente nnyingi bagamba risiiti oba ogenda zibakdatinga kati naffe tuba tukola risiki ate ebiki ng'omwezi gukunguka nga nfuna risiiti singa nzimuwa naŋŋamba
ebintu enkuba yabikubye biri mu enfuufu ebintu bifudde tebisobola kubijjayo manyi tutandike buto ezo ennaku mbeera sista wange ono yaŋŋambye alina gy'abeerako Abdul olimba time ng'etuuka mwenyini nga noonya ennyumba nga tugifuna nga tuddamu tutandika buto olwo katemba bino fumbirwa bwasaabi kye byonna byonna bijja biyingirawo the singiriza lugambo saagala lugambo njagala ebintu ebisinga bibeera ku evidence n'okumanya ebintu bya nnino oyo era yali kasema nakasimu ke yali yampa ngeno ola mulimu message mulimu ebintu esategeera boogera ku bintu boogera ku mwana niŋŋamba yi ngendo bibuzanga ebintu bituufu sipakukira kintu that's why bino byonna ebibeerawo bino babiŋŋamba ku lwa mukaaga nyensirika ayina ebijjawo ne bisanga nga ndina mulwadde obuli gono ye wewamusendisa director gyabiŋŋambye nasirisa ninga kati kanzija mbikugambe naye wale essimu onkubire ombuulire kyoyagala ku nnyumba eyo nkubuli ebinaasoboka n'ebitaasoboke bino ebyennyumba mbinyumizaako okugezaako kujjukiza manyi weerabira nnyo bwete ennyumba nekatalemwa nengyesonyiwa nemaliza nga otademu makazi noŋŋamba omujjamu ogenda nekugamba bireke wayagala omuteekamu ng'oyagala sigenda kugiyingira ennyumba etusa ekiseera n'ogivaamu byonna ebibaddewo by'omanyi nagambye nina byesitayogera kati gyewamutadde essaawa eno wajja noŋŋamba mukyala wange gwe obonyebonye nnyo onkwisiza mu bingi onkulumiza bingi nnyo akati nekugamba ze luguudo lw'ennansana eyo nasana kudda kuba katemba kukoledde ennansana eyo mungi saagala nakuwuliza luguudo olwo temuna tinagala naye banzika njagala nnyo tiise balintwala enkoowe naye nagala n'omulambo gwange basigwekala ku luguudo olwa budukuuli kuba oyagadde oluguudo olwo nate neŋŋamba naye ate ndowooza banatuteeka nkoowe n'abaana bange nga nowoba otuyiseeko ogamba kale awe baazika omukazi gwe natulugunya bwenti omukazi gwe nakola ekintu bwekiti omukazi gwe nayagalira muwalawe yeebasaawo bambi oba ate ekyo kinanyambako bandeete enkoowe abennamugongo mulowooza nadda abuno nga lwalita wajjukira nagamba omukazi oyo bambi kankirowoozeeko ekyo so nongamba ogenda kunteeka eyo era onzimbidde ennyumba mama kwini kuteekedde eno olwokaa n'ennyumba ennyumba yekatalemwa badalera n'ennyumba yekatalemwa kojange bambi nemugamba ne kati aŋŋambye anzimbidde eno najja musajja wattu nankolera enzigi nankolera amadinisa na mutima gumu nga tetegamanyi biri byasooka era nayo noki so nekugamba sijja kugendayo nekugamba obanga onsitula wano ng'ompadde ebiwandiiko byawo gye tulaga sibyagala mu mannya gange naye kubitereka sikyagenda gye sitamanyi sikyagenda wantu we sitamanyi biki binkwatako nekugamba sikyasobola kugenda mu nju gye sitamanyi nedda amakwini njagala tugendeyo nobako n'abala b'ogambaawo era nina enju singa nayo nagiyingira ndisaagala bintu bya ntalo saagala bintu bya buvuyo neŋŋamba kambeere wano wemmanyi ki ekiriwo kiki ekifa wano kati mbojja ogenda kutundawo nziramu okujjukiza making sure nti bakyalawo bonna bafunye ebyokukola tuwona obeera eri naawe omutima teguukulume bannange abaana be naleka abakazi babyaki kuba kuguno omulundi sirina buugi bwenja kubawa kuba sikyakulinako buvunaanyizibwa tokyaninako buvunaanyizibwa kikugambye mu mirembe era kansuubire nti eno puroguramu gyensembyeyo okukola ebakwatako singa munaaba temumanyidde ate naye munamumanyiira singa naaba nina obudde obukyogerako bekikoze obubi mu nsonyiwe naye kirungi nnyo okugamba omuntu okola bwoti ng'omuwadde amagezi amalungi tokola bwoti ebyo nze nisinga ebagambye n'abantu benneewuunyi nga yamanya ebyangwako
nekikomaawo takubiddeko kubuuza muli kuki nze by the way abangambye enkoze kituufu nkoze ekyamamange kyankuba wala obanga kumuzadde okubeera wali n'abeera ku buliri ng'alinga nga ku nsi tayogera talya takola ki nga muli awo wabula nga muli bukaabi nga mwenna nga muli ku kitanda muli wali nenga buli omutanyega munne buli omu ali ku ki ekiddako okitegeera mula mama wamwe talya bamuli alissa mu nseke kyankuba Mukama n'atuyamba ne tuvaayo ne tudda ewaka akyali mu mbeera yeemu tusobola tutula lino nekyako nekikuwoomera. Of course neralikirira abaana balidde batya basomye batya balwadde enzijanjabi etya naye ate nina kiri ekiri main ekya mama wange osobola nnyumirwa bulamu buli olwo ekintu n'olabanga onogamba kale singa mama wange naye abadde akyalya singa abadde asobola okuliisa omumwa gwe waba ayagala kwogera singa kale ayagala okwogera kino waliwo abankubira ku ssimu kiro na misana amuwulira aba akaaba enagamba maayi banenga muli musula bubi mukola butya mutuufu tosobola butakogga ekisobola kyegaana ekyamama wange kinywedde ng'omuntu yenna omuntu yalabaddeko n'omuntu ali mu mbeera eyo eya stroke omuntu n'omuntu yasanyalala tosobola sigala kyekimu okulya kukulema zasaza babeera mu kuneegayirira netwale mu ddwaliro bagamba kati mayo manyi tukima tubalwera mu ddwaliro linnyo gendako ewandegeya gendako wali gendako wali ku chicken tonight ofuneyo kyoli okomewo n'otuukayo n'ogamba neweebuzaabuza olye naye era ogenda okulaba n'ogamba ye kati kale ndi mu kulya mama wange okitegeera so oba tosobola era nsaba kinzigwemu ndyanyoka mulali ndeta appetite so kiruma muzadde wabeeramu eyo state tusobola kuba na mirembe olabanga buli kimu bambi omukyalo omunene omukyalo omuwanvu omukyalo yekoleranga buli kimu nga kusaawo eno abeera ku kitanda kituufu nkozeemu naye Mukama ajja kunnyamba mama wange wanaatereera buli kimu kijja kuba kibulungi n'oyo yaŋŋambye nti maayi bakugamba ogende ebweru na comments zensomyeko ezimu bakugamba ogende ebweru n'ogaana ogenda kulabira ennaku mu Uganda basweetheart nga nayo wali badde gwenda ebintu by'otunuulira otambula ogende mu kaseera ku mama wange embeera gye yalimu nga nina amabanja g'abantu ne bagamba ogenda okulaba Abdul naye manyi agenda kuŋŋamba eby'ettaka kuba yali amaze okunkubirako bifuna nga totunda ttaka lyo ngenda kuwa ettaka abantu nga bammanja sente zaabwe nga sinnamanya baana bange ngenda baleka ntya ku ssaawa eno kati mama wange nalibadde ngamba nti nga ndi mugumu nti kamulekere abaana bano ngende ali ku ndiri so tosobola kunnenya nnyo nti lwaki sakkiriza fuluma Uganda maama omulwadde muyi kati nessaawa eno kuba kati Mukama yayamba nti kati asobola okuwulira wadde tayogera naye bulinga n'okuwulira tawulira ogende nga abantu bakubanja n'abadde bambuzako kyettaka n'abakyamanja nfubyeko okusasula ku bantu abamu nze pressure gye mbadde nayo temusobola gitegeera besa nasasula ngenda basasula Abdul yampitako nga amaze okuwulira programu y'ettaka eyo nemugamba netwogera ku ssimu nyamugamba ettaka nange ngenda likuwa nemugamba ngenda tunda ettaka lyange naye kinnuma bampa ssente entono ku ssente ezibanjibwa abantu ssente entono singa zibadde zimalayo ettaka ly'abantu mbadde ndiwaayo naye ntunda ekintu kyange nga mbanja sigamazeeyo nga kinnuma era awo nalwala nembeera ku nepita brother nga nemugamba omanyi binsuseeko tomanya nyiza okutuka n'omutima nenfa mama wange mulwadde kati nange nze ono ndwadde bammanja ettaka ndowooza ku baana bange ku bya fees ng'olwabudde alinga agamba omukulu gwagenda okuweerera batutagenda kubaweerera nemugamba nyiza okwabika omutima nenfa naye kwata ekitabo ne pen nemugamba gundi ammanja
ne gundi amanja singa mba nfudde abantu bano mubasasula fine mu busiramu tusasula tetuzika abantu nga waliyo amabanja mumala kusoka kukwogerako ne mukkirizigana ne family gagenda sasula gatebo bana bagasasulira there and then ate ne family yange ekisussa nti mulina okumakinga sure nti omuntu abadde abanja omugenzi asasuddwa waliwo ekibiina ekimu ekyali kimanja nekyogerako oba ne bagamba mbalaata kya kituufu era nze buli amanja abe mugumu mayi ne bwenfa nga sibasasudde famire yange ejja kusasula tukirinamu okukkiriza okwensi yonna bajja kusasula neziba ziganye banaatunda obwange nja kubaawo siriiwo banaabutunda oba mulayisi ne babasasula so buli amanja abeere mugumu abanyigidde abamu balowooza sente napanga lukwe naawe olusalyako yadde enusu ataano ninange siriawo nti sente nzejjawa nti mwenna nzikwate nzibasasula omulundi gumunyiige nate munyiigira mu bukyamu. Just know everyone is going to be paid. Buli omu agenda kusasulwa. Okiwulidde baswiti sinza mwe mugenda kuzifuna. Wabula ngamba agenda kumpa ettaka. Simanyi bala kuba nagenda kumulaba nagenda okubona mugamba ngamba tugende ku ttaka. Nampromisinga era kugenda okumumitinga awo namumitinga awo mu kisibo mweyo audio gyayogedde nalowooza nti amaliriza ebintu by'ettaka. Sandyagadde program ene wanvu ennyo naye kansuubire nti tulinamu kye tuyizeemu. So temuntinkula kuba bambi nange mpulira bubi Abdul n'ebintu bisaagala kwogerako. I don't want to be forced. I don't want to be forced okubyogerako. Kubanja batelayo video mujalo mwana ofuluma ebisenge byammwe. Abdul ebyokwegana biveeko nti omwana wa Fatie sewo ogezazaako nnyonnyo okwegana naye ebyo bitse kuba ne mu ddwaliro walabibwayo bulungi nnyo ng'olina essezaalawo n'omuko. Naye kaakati nga wembireze baswiti namwe abampereza kituufu nga tubadde bagamba bakuweereza ebintu babiveeko abantu balekeraawo temuddamu kumpa ng'oggyeko bano okuba olwayogedde batubadde nga bajja bansindikira ebintu ludu naye ate kino ekinambi ekyansindikira ebifaananyi by'embuto ebyo byo kyekyo kyali kisetingi babagamba bansindikira bo kimanyi bulungi baali bammwe kuba bano bo basindika nakubira semunagamba nze gundi yes nze Abdul njagalako bino evidence zizi ndo nazikuwa olunagamba kino bwe kiti nekyo nakikuwa so ebyo nga byonna mbina webagala bibalagako ndibibalaga naye nga Abdul omwana tomwegaana mukuzi oyo saida atindika wate nja kuleeta wiino wo nja kuleeta wiino wo nyinza okukusunirako ojjukira bulungi omwami gwe wayagala omwami oyo alina abakyala babiri noyagala omwami oyo wamala okumwagala mutabani wo ate naye nayagala bba w'omukyala omukazi gwe toswala noyagala ate mutabani wo nayagala mu famire eyo omukyala w'omukazi oyo maama ayagala taata maama ayagala omwami omwana ayagala mukyala w'omwami eyo yonna sitoola enjirina ne sitoole zo endala. Abdul nsobola okusindikirako gwe ebibyo nga omuntu obutini nembukusindikirako we muntinkuula nja kubyabya temuntinkuula mbeegayiridde temuntinkuula buli omu abeere gyali buli omu asirikire gyali buli omu akole bibye naawe Abdul byomaliriza okudda ku mwana wa munno byonna byontaddeko saagala kwogera bingi ebintu emu nkukubire wena point gyenjagala okugamba sandyagadde ite ku mpewo tolowooza badde muntu mulungi gy'oli
naye wandindese emirembe notagala kudira mwana munno omukola gwe byeyagala kukola kumutuusaako. Era nga ngenda okusiibula bamasaka bambi basomedde ku dduwa bantu abasinga bangambye gendako emutundu wa Pastor Tom. Bangi basanyuseko ba Pastor Tom bannange ate bangambye Pastor Tom ne ngamba ye kyennyo Pastor Tom ono wange bannange Pastor Tom kunoonya bangambye kyaki eri mutundwe kunoonya kubanga Pastor Tom oyo ku mulimu gye nkolera videos ze zigenda ku TV zatukiranga nga mu mikono gyange nga zitukiramu ngenda nziteekayo pasa nga bannange program z'omwami ono zitukira mu budde ebintu abantu bano bitukira mu budde tebatawana nnyo nga makyaki malala baleeta ebintu byabwe mu budde bibeera birungi tebitawana nnyo bate muzeeyo muddeemu kino mukulu ebintu byatukiranga mu mikono gyange Pastor Tom kyenzije mbiveemu ngenda gandi nakyusibwa ekifo kazije mbiveemu myaka emeka tugenda mu 3 kati sebikyatukira mikono gyange naye nabirisiivinganga nga nze mbiteekayo munnange mu budde. Pastor Tom bangambye ompe essaala Pastor Tom amulabyeko Pastor Tom amuwulizaako munoonya Pastor nkunoonya neetaaga essaala kuba bingi bye tulina okujja wuyo omukazi bangambye dda oli mukwano gw'enfaafe oyo omukazi asobola n'okutta era oyo simanyaani oyo gwe bagamba nti yatya okwogera nange ng'agenda kumbulya buli kimu nti omukazi oyo wanaamanya mubi nnyo ayinza n'okunzita ani atalifa bannange ani atalifa lakuba nti munnaye ofudde ty ate ofudde mu budde ki mujja bikola mujja siranya abantu mujja kukola bitya nammwe mujja kufa. Naye nga ye Pastor Tom nsaba onsabireko Pastor Tom nkutuuseeko ntya Pastor Tom nkwetaaga Pastor Tom nkusaba ombeererewo nange nakubeererawo kadde nakubeererawo mu mbeera gy'otaamanya. Programu ezo nazaagala nnyo era nga program Pastor Tom yazadda Pastor Tom so emutundwe oba yes Pastor Tom emutundwe ngenda kugenda sister wange Sarah teacher wangamba okuntwala bwe tugenda tugamba tugende nga babaawo ekigaana Pastor Tom asooka asobera emizimu egy'emibi fire ave mu kkubo tusobole okutuuka. Mbaagala nnyo program bwetambudde mbadde Maishara Queen Mother mami w'abalungi second last born wa Maama lujegere naye nga bino bikomezza olwaleero posa nga basaba olutalo lw'ennyumba olwonja kulwanira lubaleetera naye bagenda gituuka kaati anga sekiyita ekyali gguluggulu ojja weesibye 2 ojja weesibye 2 bayida yeteeka munoonya n'okunnoonya ntere enkomyewo bodyguard mubeere bulungi mweraba.